Kkooti ya Mwangatto e Mengo etandise olwaliro okuwulira obujulizi obw'omukugu wa poliisi Enoch Kanene okuva mu kitongole kya Forensic Service e Naggulu obukwata ku butambi n'amaloboozi obuli ku ssimu ey'omu ku bavubuka abalumiriza omusumba Robert Kayanja owa Lubaga Miracle Center okubalya ebisiyaga. Mu alipoota y'omukugu ono ey'emyaka 17 eragiddwa obutereevu ku lutimbe mu kkooti, Kayanja yagabananga obutambi bw'ebisiyaga n'abavubuka abamulumiriza. Omukugu ono Kanene asoze kutegeeza kkooti ku ngeri gye yayingiramu mu musango guno ng'agamba nti obuvunaanyizibwa bwamukwasibwa akulira ekitongole eky'emisango egy'oku mutimbagano awamu n'okkulira ebya forensic, ng'era alipoota gy'awadde ategeezezza nti yava mu ebyo bye yajja ku ssimu ey'omu ku bavunaanwa, ng'era ategeezezza kkooti nti n'obubaka omuli obwa WhatsApp obwali bwasangulwa yasobola okubuzza. Alipoota eno mulimu ennamba z'essimu ezaawanyisiganyanga obubaka obw'ebikola ebya Sodoma ne Gomora okuli n'ey'omukugu gy'akakasa ng'eri mu mannya ag'omusumba Robert Kayanja. Alipoota eraze ng'essimu eyaweebwa omukugu okuggyako obujulizi yali ya Regan Ssentongo, ng'era obubaka bwa WhatsApp obwaliko bwali buwanyisiganyizibwa wakati waayo n'ennamba y'essimu endala eyawandiisibwa mu mannya ga Robert Kayanja, ng'era ennamba zino kiragiddwa baakubaganiranga amasimu ne boogereziganya, era nga bino byonna kiragiddwa nga byatandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2020. Wano n'amaloboozi agaakwatibwa ag'essimu ezaakubwa gazannyiddwa mu kkooti. Mu bubaka bwa WhatsApp, Ssentongo Regan aweereza obubaka ku ssimu eri mu mannya ga Robert Kayanja ng'amubuulira ku ebyo ebyamutuukako mu mwaka gwa 2017. Kayanja nti bwe yamuyita okwegatta ku ttiimu ye Kabalye okutendekebwa bimale bigendemu okumuvuga olupanka awamu ne banne. Alipoota era eraze nti Ssentongo Regan yategeeza nga muganda we Mayanja bwe yattibwa oluvannyuma lw'okwogera amazima ku bibakolebwako, era wano Ssentongo ne banne abalala abaali basigaddewo nga bagezaako okusaba omusumba Robert Kayanja ssente ze yabasuubiza, nti kyokka ate ono yatandika kubatiisatiisa nga bw'alina amagye era nti alina abanene mu State House, bw'atyo nti nga tewali gye bayinza kumuloopa. Alipoota era eraze obubaka okuva ewa Ssentongo Regan nga bugamba nti alina obujulizi obw'omusumba ono obw'okubalya ebisiyaga. Omukugu era asomye obubaka bwe yajja ku ssimu nga bugamba Ssentongo okuwandiika abantu be yayita gangs abasobola okusaanyaawo abo aboogera amazima. Alipoota era eraze obubaka nga bugamba nti abavubuka be Nagula bakyansumbuwa kubanga tebannaba kufuna balansi waabwe gwe wabasuubiza. Obubaka obulala nga bwaweerezebwa ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 okuva eri Ssentongo Regan nga bugenda wa Robert Kayanja bwali bugamba nti what next muzeeyi. Wano omusumba Robert Kayanja mu alipoota kiraga nga yaddamu ng'agamba nti balindemu bagenda kubasindikirayo ssente buli omu $300 nti kuba nti ku kkanisa tebakyakola olwa lockdown ate tebasobola kubakkiriza kujja ku kyaki. Alipoota egenze mu maaso n'eraga obubaka nga Ssentongo ne banne baatiisatiisa okuggula omusango ku musumba ono n'okuteekayo obutambi nga bakolako ebya Sodoma ku mitimbagano olw'okusussa okubeepena wakati mu butabawa nsimbi zaabwe ate nga yabakozesa. Wano kiraga ng'omusumba ono nga yaddamu bubaka ng'agamba nti bagenda kutegeka ku ssaawa 6 nti naye Katonda yajja okusalawo. Obubaka mu alipoota eno bulaze nga Ssentongo alemera ku musumba Robert Kayanja ng'abaana be yavuga olupanka bwe bali obubi ng'era beetaaga ssente, era nga bugamba nti nabo beetaaga okubeerako obulungi nga ye omusumba. Obubaka obumu bubadde bugenda eri omusumba nga bumugamba engeri gye beevugamu olupanka. Obubaka buno bulagiddwa ku lutimbe lwa TV mu kkooti mu lujjudde wakati mu bantu ababadde abamu okutensaya era nga bazannye n'obutambi obwakwatibwa obutereevu ku ssimu y'omusumba Robert Kayanja nga bulaga omuntu nga yeesangula omusaayi ng'ali mu kaabuyonjo. Kkooti eyongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno omwaka guno. Kinajjukiranga mu musango guno omusumba Robert Kayanja yawaabira abavubuka 9 ng'abalanga okusaalimbira ku kkanisa ye saako n'okumuwaayiriza nti yali ebisiyaga awamu n'okuwa amawulire ag'obulimba ku poliisi, wabula abavubuka wakati mu kufunvubira bazze balumiriza omusumba ono okubaddako n'abasulika ennenge, ng'era olwaleero obumu ku bujulizi obwali ku ssimu y'omu ku bavunaanwa bwe badde butaputibwa n'okukakasibwa mu alipoota y'omukugu wa poliisi. Kinajjukirwanga mu musango guno nga gugenda mu maaso, kamera ezikwata obutambi kw'ebyo bigenda mu maaso zaawerebwa.